Olunaku lw'eggulo twakulaza abatuuze ku byalo eby'enjawulo omuli Nattonko, Buwava, Papati n'ebirala ebisangibwa mu ggombolola y'Egoma mu munisipale y'e Mukono mu disitulikiti y'e Mukono nga balajana olw'ekibira kye bagamba nti kya National Housing and Construction Company ekikweka abazigu wamu n'ensolo enkambwe ezibatidde abantu baabwe. Ekibira kino abatuuze bakitegeezezza nga bwe kyekwekamu abantu abatigomya okuli abasajja bakabasanya abakyala nga n'omu ku bo yakiguddeko ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yaladde eka ng'ava ku gigye. Nsisinkana essajja likaalakaala liva eyo engulu nambuuze kuba erigenda ekijjabijjo liri ludda ng'ejjambiya eri muno ne mugamba liiryo nga muyita pembeni n'adduka n'anzira mu maaso n'atandika okuwuuba ejjambiya bw'ati nga abunye ekkubo ng'agamba nze njagala n'akola byonna nagenda okudda waggulu ng'empale yange gye nali nyambadde sigiraba mpanda musaayi. Era olwo ne Josephine Nakyanzi omutuuze w'e Papati nakyo kisangibwa mu ggombolola y'Egoma e Mukono naye nga gakaba gaakomba oluvannyuma lw'okufiirwa omwana we ow'emyaka 30 ekibe bwe kyafubutuka mu nsiko eno ne kimulumaaluma n'afa era n'aleka n'amabujja 3. N'akikwata mu kamwa n'akigaziya bw'ati ne kimuluma engalo genda omutuusa Kagoma ng'obusago amaze olinnya ku bwongo omulago nga tebakyamusobola era kale ekiro ekyo bwe yafiira. Obubbi, obutemu ko n'ensolo enkambwe abatuuze batubulidde nti byonna bisibuka mu kibira kino era kati n'abazadde batya okuweereza abaana baabwe mu masomero lwakubatiisa ku butuusibwako bulabe so nga n'abatuuze bennyini tebakyetaaya. Ababbi we beekukuma kuba nange ekiro kyaleero banzibyeko embuzi nga 8. Ensonga zino bano bagamba nti bazituusiza abakulu ab'enjawulo era bwe twogeddeko ne Kenneth Kaijuka akulira National Housing and Construction Company ng'olwo tumufunidde ku lukomo lwa ssimu atubulidde nti tufu ettaka lino liriko ensiko naye baliko ensonga eri bateresezza ng'eno yakugasa ekitundu kino n'eggwanga lyonna. Ettaka twaligula tuliterese ffe National Housing fe abazimba esseeti ezisingayo obunene mu Uganda. Kakati ery'ettaka tulinze libeere lya kuzimbako development enajja kugasa abantu b'omu kitundu ekyo n'eggwanga kutwaliza wamu. Ono agamba nti wabeerawo obumenyi bw'amateeka nga busibuka mu nsiko eno abatuuze basaanye baddukire mu b'obuyinza basobole okuyambibwa. Naye ku bintu bye bagamba nti mulimu abatemu gye bamata ya security they should quickly reporting ku poliisi oba ku army. N'ekyokusaba w'ensiko eno Kaijuka agamba nti tebakkiriziganya nakyo kubanga kuno kuba kwonoona butonde bwa nsi. Bwe bagamba nti ensiko tugisaawe tujja kugobamu ebisolo n'ebirala ebirimu ebifuniramu obulamu naye ekirala ne green environment ensi yenna eri mu kwogera nti green agenda bw'oba olina ekibira bakugamba nti tokisalaawo bakuwa carbon credit. Era ono asabye abatuuze okuddukira mu bavunaanyizibwa okuli n'ab'ebisolo by'omu nsiko okusobola okutaasibwa. Waliwo NEMA environment waliwo local authority waliwo ffe so bayinza kukubira aba Uganda Wildlife Authority and they come and get those animals and take them to the best places where they are supposed to be. Ekyokuba abatuuze okugira nga bakolerako emirimu gyabwe agamba nti bakiinamu okutya anti abantu bangi bwe batabibatandiikiriza kyokka mudda ne bafuuka olukokobe. Naye nja kukubulira nti abantu bonna abasinga mu Kampala mu Uganda bwe basookera baleeta complaints z'ebisolo ebitaliiwo ng'omulamwa gwakuyingira ku ttaka lyo bwe baba bayingiddeko okubajjako kizibu bye baagala kukola si nti tuli banafu obutabikola. Kyokka ono agamba tebafunanga kwemulugunya kwonna kuva mu batuuze bano era nga basobola okubaako enzikiriziganya ze batuukako singa abatuuze bano babatuukirira n'enteekateeka yaabwe ennambulukufu. So naye bwe baba balina ensonga zonna okusooka ffe teri kye tumanyi tisirabanga baluwa complaints zaabwe simanyi lwaki bagenda mu TV ku reporting mu TV nga office ya National Housing tumaze emyaka 6 tukolera mu ggwanga bandukozemu omulimu ne baleeta report ne batugamba ki oba kye baagala kukola bali mu association ki baitaka baba bagaleeta kalyenkana ki mulimu ki banga ki batusasula batya ne baleeta proposal naye tetulabangako proposal. Twogeddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke OSG ku nsonga zino atuwulidde nti bazitegeddeko era nga bamaze dde okwongera ku kunyweza ebyokwerinda. Wiiki eno twayongeddemu deployment mu balawuna mu bakuumi abatambuza ebigere n'emmotoka okulaba nti no tuddukirira abantu abalina obwetaavu. Ku nsonga y'ensolo ezigajambula abantu OSG ategeezezza nga bagenda okukwatagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko. Tusobodde okuba nti no twogerako n'aba wildlife okulaba nti no wabeerawo incident yonna badduukirira embeera eyo oba n'okunoonya nga tewannabeerawo incident yonna mu kibira ekyo wamulimu ebisolo eby'obulabe. Ku nsonga y'abamenyi b'amateeka abeekweka mu nsiko eno
Luka agamba nti abatuuze balina kukwatagana ne poliisi okubalwanyisa. Abamenyi b'amateeka bwe mu bamanyi kuba tebasula mu bibira ebyo babikozesa kudduka baba bamaze okukola ki okukola obumenyi bw'amateeka bwe muba mu bamanyi mutegezeeko poliisi. Waliwo n'ebikwekweto byagamba nti batandiseeko dda era ne babaako abantu be bakwata. Kuba sabbiiti ewedde twakwatayo egguma abantu 21 mu bitundu eby'enjawulo nga ebyokusa ku biragalalagala n'okuteega abantu mu bifo ebirimu akazikiza. Bwe tumubuuziza ku nsonga y'okusaawa ekisiko kino oba ekkuba abantu mwe bayita agambye nti tebasobola kukozesa maanyi kukisaawawo okuggyako nga bakwataganye ne bannannyini kyo. Tetulina teeka tetuyinza kusinziirako kusaawa kibira ekyo, tulina kubanga tukwatagana ne bannannyini ettaka. Mu kiseera kino oyinza okugamba nti wandibaawo essuubi abatuuze balina okufuna ku buweerero singa byonna ebisuubiziddwa bituukirizibwa. Jennifer Kabale, Agafeyo ku Spark TV.